Gwe engeri yonna ogende ku mulimu va mu buliri va mu nju. Kubanga olwaleero tulina omugenyi waffe nga bwe mumanyi oyo gw'olabye ayimba omutegedde omumanyiko ebintu bingi era oyagala kumanya. Omusama Joseph Seguya tuli mu programu ekyenkya olugambo we tutuuse. Sooka omutukubire mu kamera bamula. Olwo oluyimba nga tonnayogera kirala. Omuyimbi omutegedde agenda kwennyonnyolako odve yaani. Oli mwana wa Bendi. Olabika oyagala nnyo abawala abatonotono Slim and Slender and Brown. Oyo omwana abadde muyita Nina Rose. Amufaanana kyo kituufu. Abasinga obungi bamubuzaabuza. Naye ate oyo banina Rose ate mwe bwava. Kuba banina Rose otunulira tribes zaabwe esinga obungi zaava mu ba Ethiopian Eritrean. Kati oyo abeera olaba mu Eritrean boogera Lutegrinya. Kati ate nabo baava mu ba Ethiopian nga olabaira abanyarwanda abakigga abanyankole bonna be manyi oba nawe wave kubanga abatigri Ethiopian government beerwana nabo bayogedde Tigrinya language ninga nsajja ono ekitegeeza Nina Rose yakusigalamu nnyo. Of course omuntu akusigalamu kuba yaba yakulimu oba nga olina omuntu n'akubaamu by the way kintu kye bayita era omukwano tugugwamu. So okugugwamu kyategeeza nti nno wagwa mu kikopo. So kino okubeerawo nti yenna abagenda okujja nti in case oba temweyagala oba bwali mwekyayo batero yenna gw'oyongezaako oba toyongeza y'oli abeeramu muba mugabana of course mitima. So bwe kiri nga olaba omusajja omusiraamu ayinza okutandika n'omukyalo omu agenda kwongeza ku bali abaana si nti buli gwafuna ate oli amugjayo. Anedde omutima guba gwakyalinga nti guno omutima buli kye gwakola obwongo kyabuterekera kivula bwogenda okuloota ekintu gujjukira biri ebyedda. You process, our bodies are like computers, so anything that you had dealt with kisigalamu. Yeah, yes, memories. Processing anga central No, we have a computer. Exactly. No, buli omu by the way. Nze mumenye njagala nnyo okwogera general buli omu abantu bebatera okukweka. Obulamu bwaffe tulina kituyita memories. Buli kye tuyita nga abaana balina gallery. Memories okujjukiza nezo okugunula Facebook. Batera okukomezaawo ekifaananyi ekyedda. Kiba kitegeeza nti bino byonna bye tukola tubijja ku bwakabaka bwa Katonda. So buli kye tukola kyonna tukopa Katonda. Kakati sooka weyanjule tugende mu maaso n'emboozi. Amanya n'eddoboozi abannengera n'abandaba abantu n'olidde n'abali ku TV abatuwuliriza amanya bampita Ojambo Andrew ag'obuzaale ndoza aga stage ag'okukola sente Daddy Andre geega amanya si mangi nnyo mpozi osobola okumpita Andrew nda beat ali nga nkuba ebigoma ebyo tugenda bidira tudde waliwo otandikidde awanyuma mu byalaavu kubanga nze Andrew nakumanyira ku by'abakyala abakyala kyusa ono n'oleeta ono kati era nze mulina kunkozesanga kyuma ekirwanyisa byonna bye mutayagala mu ggwanga kuba fa balina okulaga example tuli basajja b'abakyala era by the way nze muzikola singa obungi nyimbira abakyala. Kati ate nze katolaba nze ate siyimba bino byakulumya mitima kati nze ate nga olaba Jamaalo yayimbiranga abakyala. Kati ate obuyimba busigala olaba bano bamaama wotabayimbira kiba kitegeeza ate direction gyogenze kolabikanga ogenda abakyala bazira doga Jamaalo. Yes. Kati naye ate awo onyonyodde bulungi ate bagabo bamenya nnyo emitima. Teri mutima tebakulimanga. Omuntu amenyeko omutima kiba kitegeeza adde atakwagala. Nkiddamu. Omuntu amenyeko omutima yabadde atakwagala kiba kitegeeza tanabagwayo. Nga gwo guba tegumenyeka. Yes. Yenna omuntu amenyeko omutima kiba kitegeeza abadde tanaba kutuuka. Kiringa ogamba nti olugendo ndusazizzaamu. Kitegeeza olugendo lwadde toteekeddwa ddugendamu tebasoose kubuuza ku Katonda tebateekeddwa kumanya Katonda kikyalina okutwala omala gagenda. Ate manyi nti omuntu ayagala ennyo omuntu yamenyeko omutima atakwagala tamenya. Oyo aba ayagadde bintu era ogyetegereza omuntu gwe mwisaaye naye oba agamba nti omumenyiza omutima we mutuula okumpi naye ne mutandika okunyumiramu ku meeza akugamba nze munnange takyakola kino takyantreatinga bwati kiba kitegeeza yayagala byokola aba tayagala ggwe.
obiyinamu experience. Yes. Kati omulemu tugenda ko mulango bakamafe tukomawo omukulu agenda kunnyonnyola ebimukwatako producer yabitandika atya n'ebirala byagala okumumanyako. Amina. Olugambo mu kyenkya tuuse ku nkomerero ya wiiki tukwaniriza mu pulogulamu ekyenkya ku lwokutaano luno era tulinamu bingi nnyo agafa eyo tugguse nakivubo waayiwa wennyini tewalebwa okukuuma ennyanja ebicupa kazambi n'ebiveera ebiggukirawo bye biwanirira atambulirawo manya bino. Nga bulungi nnyo lwaki wasooka mu bya producing byajja bitya era wayingira otya okuyimba? Mikwano gyange gyankaka bukake owaayi jange oyimbe naye kyenali nsinga okwagala mu bulamu ndooza yakwali ku producinga up to now era kyensinga okwagala. Mu kampuni eyo gye bayita? Kampuni yange bagiyita era Daddy Records kuva dda. Ate Black Market? Black Market omuntu abeera signed nga gwe omuyimbi. Company yange nzizeemu ekibuuzo nga bwe kiri what you own kati eri mu Black Market kabeera just ka percentage nga shareholder. Nova wayiddira ndozaalibwawa? Nze nzaalibwa Nsambya oba ogamba eddwaliro. Ngamba abazadde bo be baani? Abazadde bange abazadde bange kuliko Jambo Jackson nikubeerako Nekesa Margaret. Babeerawa? Mama wange asibuka oba yali asibuka Kenya. Mukyala Musambya naye Kenya ku border. Era actually bebasinga okuyimba ebusia kulani abagiyita Nahulo. Era omukyala tosobola kuleeta emikolo mu Kampala nga tazze n'akuyimbira. Ate taata nga asibukawo? Taata okusibuka naye era weeyo lwakuba nti bo basookera ate Masaka gye baakulira lwakuba nti ye yali kwaya master nti Masaka kati bo byabwe bibeera byakubuzaabuza byabasajja teboogera nnyo bibakwatako. Kati gwe n'otandika otya okuproducinga obiyingira? Producing I think nze I dropped out of school nga ndaba ndooza nze nazuula dda koosi yange mangu nenvayo ku ssomero ali nsomera ku Odi Kampala. Novira mu kirasi ne Gravity osoma ne Gravity naye yali ku Odi Kampala. Gravity nasoma ne ate kati boba Gravity ate yavaayo mangu. Gravity yali mukwano gwange though bali bayimba babiri nnyo n'oyo mutabani oyo yani Kamenyo Victor Kamenyo naye yaliweeyo n'amaana baati nagenda ku Nsambya SS bonna baali bonna. Mwena mwavira mwawo omuto ne Gravity n'avira mwawo ne Kamenyo gwe wakomawa? Nze sijjukira naye nze ne results ndooze saazifuna ezisembayo. Zaali munaye ezinyamba results ze nalina simanyi oba nakoma mu 10 kasijjukira naye nze nagenda nga bugenzi ku ssomero lwakuba nti nze nali mugezigezi namanya buli kimu. Talent naye kutwala wa? Producing n'otandikira wa? Talent ng'enkasuka mu mikwano gyange abamu nga bola abasinga nju bali bamanyi Maro Muganda nga tubeera nnyo ne Maro weetutyo nentandika okugenda abaproducer Roni weebityo Roni Dadoni nga ngendayokko weebityo nga nsalaasala amakubo paka nensinkana Jeff Chiwa naye n'abaako byenyambakaawo sinkanya Bebe Kulwawo weebityo mpolampola. Myaka gyaddi egyo? Sobola gijjukira nja tutwalira obudde. Kati awo n'otandika producing nyimba kiza oleo producing noga nti luno ezo ennyimba nnyingi tugambe hits at least. Oluyimba lwonna lwesazeewo nenkwata logo Andronda beat nendusaako mba ndwesiimisa. Tugambe nti nze nakola luno omuntu ategere balaba ennyimba producers are list organized. They are organized. Kati nze ekyannyamba ndowooza Katonda n'agamba omanyi omwana wange buli anayagalanga okumanya productions agenda ateekeyo Andronda beat ku YouTube buli kimu list bagireeta kati ziba nnyingi nnyo kinumyenga butajjukirayo n'olumu ennyimba nnyingi kubanga olina ennyimba nnyingi ennungi. Kati mpozi zinatandika okutandikira waliwo nkwataako lwashiba ne tujja nga tukola smart wire lwa vampino ne tujja nga tukirira John Rembo Shiba ennyimba zaali nnyingi nnyo tosobola zimalayo nanti kati tutandikiddeyo bwe tutyo romance ezo z'abatonics nnyingi kane tujja nga tukirira zijjangu nnyingi z'abaweninwaje. Kati bani abakuforcing okuyimba wagambye waliwo abakuforcing mikwano gyo? Tuyina mukwano gwa mwana bamuyita Selector Jeff
ayina akayimba ne Shiba actually Boy Fire kati gwe tukuze naye nga tutandika okukola production jukira nga ffenna tuli butwawo mu production nga tweyiya tubeera ffenna kati nanga why nze njagala oyimbe neŋŋaana babiniganta nabo ne beegatta sebo ojja kuyimba buli yajjanga bonna basizarasi ojja kuyimba bonna balidia ojja kuyimba so kyali neŋŋaana ne baga kale kanyimbe gospel ne bigaana muganaiza kanenda ngamba tuyimbe ne bigaana munaye nagenda okulaba nga basajja bansinziza amaanyi nanti agali ewamu gegalumenyama katubulire ku nyimba zo nti luno mutandika tugende mu chachi zoyimbi nyimba nayo tugende mu chachi kwenjo tutandikira akubezi munzirabira tulina ne Andere nayimba ne Kankunda nina Rose nimbirako ne nayimba ne Angela Katatumba Tonerabira Mera sirabidde nyimba nyingi omwana w'abandi kakati Angela Katatumba kati bannange ndakugambyeko walinga tetunawumulamu nti omenya emitima gy'abakyala oyo wali omusse Angela naye Andrew oli musajja Angela nawunga n'okuwera tegeeko okwogera mu nnimi ngeza Bayibuli kiki ekyabaawo nedda naye kirungi kasita yagamba kumenya omutima naye lwakyakyali mulamu kitegedde tebasobola kumenya mutima nosigala nga oli mulamu so just kigambo bakikozesa bubi era ndoozi oba otegedde tuba tugenze mu kooti ey'omusango guba tegunkutte omuntu agamba amenyeko omutima nasigala nga mulamu aba alimba kati wava ate otya ku Angela Katatumba ate n'ogenda ku Nina Rose awo byali bitya ate naye n'omusuulawo Angela ye yali mukwano gwange era nga tuli mutegeragana yakulaba kiki ekimuyamba mu bulamu bwe mu music nga mukwano era n'agamba why we are dating so abantu abasinga mu dating bagitwala bubi tebamanyi kyekitegeza ogenda okubanga nkyakubanja okukumanya ndyoke ngende naawe so kiba kitegeeza tewaliwo kyonna ekyali kituseewo just nali mukwano gwe nga nange mukwano gwange dating nenga aliwo ekyaliwo era wakati nga abaagalana era dating eyo erimu ebigendera tulina kye tuyita admire tubeera mu process esooka eyo nkwegombako kino naye nkwegombako kino temulina kye mwatuukako kikulu olimbye pozi ng'ogamba kyetwatuukako mu kikulu kino ekya Yesu Kristo mpode ekya Yesu Kristo noga yenna ajja okulaba nga munda n'agira ajja kuba akoze atya akoze omusango empozi ekyo naye ate ekyo tekyaliwo nakyo nze ndi mulokole kati kozi wakyale waabwe ewaaba agundi andeta mu kutumbu nakyala wa Kankunda Nina Rose kati ki ekyakunyiiza ennyo ku Nina Rose n'omwabya bwotyo noganze sikwagala ate nga nenaawo nina sigana nkomwagala putunaawo nkyamwagala nagambye ali muli munda kati kankuwulire omuntu ogwoli musajja girlfriend gwe wasooka naye asooka ng'okyatandika oba okyali naye amiina naye yasooka nsuubira otera nnyo okumujjukira anti first cut is the deepest so kiba kitegeeza buli yenna gwe wali oyagadde alina okusigala nga ayagalwa okwagala we kuba kwa ddala kati oli mufumbo obufumbo kirala kuba siwasangako ne nina nakyala bukyazi olina abaana abaana nina bameka tosobola kubala baana obala abaana ne bagamba studio yo kattiro studio ekaba kattiro kiba kitegeeza emisango bandibadde bantutte mu kooti ne bansiba si katta bantu era nti kattiro gye kiva slota manslota kakati Dada Andre gamba abantu basiibule nga agala basiibula otyo abantu bambasiibula bangamba gamba ki okubaagala ennyo ko tetujja kulekera kuba be basinga okwatirira n'okussaako amaanyi eri music w'abantu then ndowooza byebyo naffe tubaagalira ddala naye nga akasibuza kasembayo female musician ki mu Uganda gw'owulira nti oyo omwagala nnyo oba yasinga okuyimba oba ki asinga si kuyimba bagwe gw'owulira nti you admire okwadimiringa kyawukana mpozi abansingira okuyimba kuba female musician ekimufuula omuyimbi omukyala mpozi nga I admire their vocals koza kibafuula musician kyekyo bangi bo abasinga obungi I think waliwo omwana gwe tuyita Angelina
Sazina basing UK, that girl from Uganda. Tuina Irina Mubiru, tuina ne Juliana Kabasita Morini, yali wa Fusion Band naimba bulungi nnyo. Ninaloza kubalaga naye nina jesobola muteeka then ninanjira Katatumba yayimba nnyo ate ayimbira ddala actually yayimba nnyo naye so abasinga obungi bonna bashiba bajja Spice abo bonna abasinga obungi abalidde Jasmine bonna bajja bayimba katuleme kusukkawo tuizo sikaone tugenda ate kunava nga twambuka abayimbi bangi abawano mukulu bye kubanga Fumba Kakawa Crime Ward tosanye kubisubwa ku Lwokutaano luno ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya.